benna mu mawulire ge tulinawo Mathias Mpuuga ebibye si birungi oluvannyuma lw'okuba nti omu ku basajja abakyasinze omuteeka ku bunkenke ono nga si mulala Lubowa Ssebina gy'aviira musajja w'amaanyi e Masaka ate nga mu ngeri y'emu musajja wa kitiibwa okuviira ddala Emmengo era ebitiibwa bingi nnyo byalina obaolyawo bisingane ku Mathias Mpuuga okuva mu Bwakabaka obw'Emmengo. Ono alowoozebwa okuba nga y'omu ku abo bagenda okuba nga ate baweebwa kaadi ez'ekibiina ekya National Unity Platform era ng'ekifo kye yeegwanyiza ky'ekifo omuli Mathias Mpuuga ekifo eky'omubaka wa Parliament akiikirira Nnyendo Mukungwe. Omukulu ono yamaze dda okubeera nga ate atuuka ku kitebe ekya National Unity Platform okwewandiisa okulaba nga ate akwata kaadi y'ekibiina ekyo era nga tabadde yekka awerekeddwako omubaka omukyala amanyiddwa nga Florence Namayanja ono nga ye mmeeya ow'ekibuga Masaka era nga wetwogerera naye agenza okuteekayo empapula ze basobole okumwongera kaadi y'ekibiina kino abeere nga addamu okufuuka mmeeya era ow'ekibuga kyekimu ku kaadi y'emu ey'ekibiina ekya National Unity Platform era kwabadde era nga ku bano twongerezaako omubaka amanyiddwa nga Honorable Luttamaguzi Ssemakula Pike ono akiikira abantu b'e Nakaseke wabula ng'ono ye abadde ku kaadi ya DP wabula oluvannyuma lw'okuba nti etteeka kati limukkiriza okuba ng'asala eddiiro yajja mu butongole n'ajoyiningira ddala ekibiina ekya National Unity Platform kakati olwaleero naye ataddeyo empapula ze abeere nga bamuwa kaadi ekibiina kya NUP ate kwabajjira mu kalulu aka 2026 mu kifo kyekimu ku bubaka obwa Parliament. Kakati omukulu ono gwe njagala okuba nga nsimbako essira byonna ogenda balaba mu butambi ono bamuyita Honorable Lubowa Ssebina gy'aviira. Ono alowoozebwa okuba nti y'omu ku abo abalowoozebwa okuba nti singa aweebwa kaadi mu buli ngeri yonna ajja kubeera ng'ayitawo. Abantu bangi beegwanyiza ekifo kino ekirimu omukulu Mathias Mpuuga nga kwotadde n'omukyala amanyiddwa nga Alice Nannungi n'abalala okuli ne Council Muyizi ono nga ye munnamateeka ali mu misango egy'abannakibiina ekya NUP ab'enjawulo. Kakati naye tulinze olunaku lw'anaateekayo empapula ze tujja kubeera nga tulukutuusaako. Kakati ono Lubowa Ssebina gy'aviira bwe twogerera ye yaakamala okuvaayo ng'ataddeyo empapula ze era njagala mbeere nga mbikuwa obirabe bulungi nnyo mu katambi kano mukutu gwa Red Zone TV. Bw'oba tonaba kuba ng'osubscribinga kikole kirira onsawo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kale ka notification obeera omu ku abo abasooka okumanya sooka owulirize ebigambo by'omukulu amanyiddwa nga Lubowa Ssebina gy'aviira kigambo ku kigambo otegeere omuntu agenda okujjayo Mathias Mpuuga afaanana atya era njagala owulirize bulungi nnyo tubeere nga ate tugenda maaso n'okuba nga tukutuusaako ensonga endala. Nga nzize okuteekawo essuula empya mu constituency ya Nnyendo Mukungwe eri Masaka City ekibuga kya Ssaabasajja. Tuludde ebbanga nga tuli mu kweteekateeka olw'ensonga eno kati olwaleero tutuuse wano ku kitebe kyaffe okulaba nga nona form eno gye bayita expression of interest form okulaga nti ndi mwetefutefu okwesimbawo mu kifo kino ekya member wa parliament mu mwaka 2026 ekifo kino ekya Nnyendo Mukungwe. Mama olina ekintu ky'obuuzizza ky'obukwakkulizo n'abutuukiriza nsuubira baatubriefinga bulungi nnyo mu kibiina kyange engeri gye tugenda okutambuzaamu omulimu guno okuviira ddala okunona olupapula luno oba foomu eno mpaka okulondebwa we kunaabeerawo mu January. So obukwakkulizo obwo mmaze kuweebuulirirako n'okwefumitiriza obulungi era nenkakasa nga nze muntu omutuufu asaanidde okudda mu kifo kino ekya Nnyendo Mukungwe mu kulonda okwo okujja okwa 2026. Ekifo kirimu kaminsona Mulamba takoze bulungi. Kaminsona nze saagala nnyo kumudisikasinga kubanga nze nzize kwesimbawo mu kifo saagala nnyo nakumanya oba kaminsona waali oba taliiwo. Akati nze ngoberera amateeka bakama bange ge bampadde ab'ekibiina okulaba nti nteekawo essuula empya mu Nnyendo Mukungwe. Nga bwe nkubulidde tuludde ebbanga nga tukola emirimu gy'ekibiina kati emyaka gisobera ddala 4 nga tukola emirimu gy'ekibiina ku ground era nsuubira ngenda kuwa bakama bange ngenda kuwa ekibiina kyange omukulembeze omulungi omukulembeze omutuufu ekibiina gwe kyettanira era ndowooza gwe kibadde kinoonya ebbanga lino lyonna. Ebya kamisona ndowooza okwogera katono ye ekibiina yakivaamu dda kati yabadde akakasa bukakasa bwe yakoze ekibiina kye yadde tetuli ku bya kibiina kirala ffe tuli ku bya NUP kulaba nga NUP esimba amakanda kulaba nga tutwala pulezidenti waffe mu bukulembeze bwe tumaze okulaba nga tuteekateeka ebbanga lino lyonna nti pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu alina okuyingira mu bukulembeze obw'eggwanga ate naffe tuveeyo tumubugirize nga bamemba
aba NUP aba member ba parliament abagenda okumuyambako okuteekawo obukulembeze obwenkyukakyuka obulumirwa abantu obuli ku mulamwa gw'okulanga eggwanga lifuna essuula empya mu bukulembeze obwa Kyagulanyi Ssentamu. Okay, briefly in Yes, ebyo bye bigambo eby'omukulu amanyiddwa nga Lubowa Sebina Javiira eyeegwanyiza ekifo ekirimu omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga era nga bwe nkugambye yatuuse dda bw'atyo n'ateekayo empapula ze ate basobole okubeera nga bamusunsula essaawa yonna ojja kuwulira ani anaaba aweereddwa kaadi mu kifo ekyo naye ng'ekifo Mathias Mpuuga yakirimu we twogerera omukulu we kye yeegwanyiza n'abalala bwe banaaba bataddeyo empapula zaabwe era tujja genda maaso n'okuba nga tubikutuusa kakati ate tubadde tukyali ku oyo omubaka amanyiddwa nga Honorable Paulson Luttamaguzi Ssemakula bw'atyo naye ate n'aba nga ate ayingiddewo mu mbeera ey'ekika ekya waggulu n'ateekayo empapula ze era naye bw'atyo nga yeegwanyiza kaadi ey'ekibiina kino ekya National Unity Platform. Muwulirize ate nzija tubeere nga tweyongerayo. Red Zone TV kwoli bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole okkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe n'okikwatako ne tuba nga tutambula ffenna. Channel yaffe eno yali yatwalibwa wabula twakomawo ku mpewo kakati tukyagezaako okgenda maaso n'okubeera nga tugizuukusa tulabe ng'ate tukutusaako ensonga nga bwe zirina okubeera nga ziba. Marking a history yange gagenda okwesimba okubaka bwa parliament abantu abasinga baali banoonya weefu nze twali abantu aba mu parliament Luttamaguzi ne Zaake abatandika okumutunda nibaga nti imwe munaamalako even these people you saw naye bwe kyatuuka essaawa eri ne mugamba but president you see ebitundu byewaffe abava mu rural areas nakubisiza kalenda nenkubisa t-shirt neŋŋamba abatamanyi kusoma mutunuulire kabonero ate kati sina time eddayo kubagamba kukyusa but you forgive me ng'era boolaba ffe ababeera mu kereziya bwe twaniriza omusiraamu nga jidde mu tawu mukambye nakire tugamba muleka atuulaawo kasita abanga byakola biyamba ekereziya yaffe okubeerawo. That's why okujja kwange okulangirira mu lwatuntu ndi w'MUP is not a surprise era nze nasooka okulaba Mao ne mbagamba nti abo batabani ba Museveni nze nasooka okulaba Mpuuga ne ngamba omupiira azanya gwa Kimagwaya kati abalala bonna nga bamutya babatunde kati as president nze nengedde kubanga ffe we are not in politics to survive twagala kulaba ng'eggwanga lyaffe linunulwa abantu bali eyo mu kyalo banywa amazzi n'abanene nabo babasondera sente z'emitima tezimala olaba abanene babatondera sente z'emitima nga tezimala ne bafa nosanga omunene Jaji Mulamba ali mulagaako abantu bawange natuuseyo nga n'akali emmere tekaliyo bakakubuza judge of the constitutional court kati ffe because we representing a rural area gye basuubira okuba abantu abatamanyi bigenda mu maaso ffe tuvaayo ne tugamba kati tuyimiriddewo wano twetaaga nkyukakyuka tusaba enkyukakyuka mu bikolwa si mu bigambo ng'eri gye tubadde omusajja agamba people power naye ng'eri alaga Museveni power people power naye nga omukono gwe kati nze nkugamba wano nti sizze kumpa kaadi nti ngende nfune obubaka bwa parliament nzize okwegatta ku revolutionary party tununule eggwanga lyaffe. Revolutionary Party yokka ya NUP yerimu eggumba fere ewaffe eri we batubuuza ffe tuva mu bitundu by'abalwanyi nti bwe basajja bonna abali wano mulabani ali ku mulamwa mu abavubuka ennaku zino ab'omu ghetto mugiyita alaali batubuuza ani ali ku alaali nga tubagamba nti kino kiri self explanatory Yoswa waffe wuuyo ali Magere kiri self explanatory emunyenye eyakira kavule era yensonga lwaki olaba the wise MPs the wise politicians come to kavule kubanga emunyenye wano wekola ki weyakira ayeganga bamanyi nga Mama Mad Subi Brenda Asinde eganga bamanyi nga Mama Mad. I'm a former woman member of parliament. Nagendayo 2017 by election. My sister Dalet Kauda highlight the Munsi. Then by 2021. Nalikwenda RM ticket by then. Attended ngazo obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi bowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutawiibwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali
ewala ennyo yita ku WhatsApp.